Mukama yeebazibwe, abaana ba Mukama mwenna abagoberera okuyigiriza kuno. Twebaza Mukama atukuumye era n'atuwa obulamu. Tukyagenda mu maaso n'ekyokuyigako kyaffe eky'omwaka guno nga kikwata ku ekitiibwa ekiva mu kweyimirizaawo, ekitiibwa ekiva mu kubeera ng'osobola okwekolerera ne weeyimirizaawo. Omulundi ogwayita mu kitundu eky'14 nayogera ku tulina okukola, nabyogerako byonna lwaki tulina okukola. Naye kaakati ku kitundu kino eky'15 ngenda kwogera nti akola alina kukola atya. Tutegedde lwaki tulina okukola, naye bwe mba nkola nina kukola ntya, kuba nayo nsonga nti abantu bangi baga nti bakola, naye oba oli awo nga tebakola nga bwe kyandibagwanidde okukola. Kati ebyawandiikibwa bigenda kubeera nga bitulambika, nga bitunnyonnyola bwe nkola nina kubeera nga nkola ntya. Abagoberera emisomo gino mutuzzaamu amaanyi, naye nga bwe ŋŋamba bulijjo nti bw'oba olina ogukuyiseeko nga tewasobola kubeera nga ogufuna, osobola okututegeeza nti nina ekitundu kye saafuna, tetuba nga tukikuweereza. Ate era kati tukola emisomo 10 ne tugigatta wamu, n'obeera ng'osobola ogifuna lumu ku ssimu yo, nekikuyamba obutagenda nga ate buli kaseera okugenda ku YouTube. Kati kino ekitundu kya 15, naye weebuuze gwe waakagobererako ebitundu bimeka? Waliwo abatera okujja ne baŋŋamba nti nze nakoma ku kitundu bwe kiti era ne mbaweereza ebyo byonna ebabeera nga tebasobola kufuna. Tulina okukola, twalaba nti okukola kimu ku bubonero obulaga nti omuntu oli mulamu. Omulamu yenna asaanira okukola. Ate okukola kwa mu bulamu buno bwokka. Mu bulamu obugenda okujja nga tuvudde mu buno teri kukola. Kati atakola mu bulamu buno gw'olikolera mu buluwa, kubanga okukola kwa mu bulamu buno. Naye kati tuli katundu akaga nti okukola, oyo akola alina kukola atya. Bayibuli egeraageranya era ebintu bibiri ku bikwatagana n'okukola, nga waliwo ali ku ludda luno ng'akola n'omulala ali ku ludda luno akola. Naye ng'omu akola, Bayibuli mu ngeri Bayibuli kyeyita nti ng'akola n'omukono oguddiridde, ey'Oluganda bw'egamba, naye tujja kubitegeera mu Ngero essuula 10 olunyiriri olwokuna. Waga nti ayavuwala oyo akola n'omukono oguddiridde, naye omukono gw'abanyiikivu guleeta obugagga. Kati omukono oguddiridde gwe guluwa, tujja kubeera nga tubitunuulira. Naye kansooke nsomeko mu Bayibuli endala ey'Oluganda enzivunula ey'ebiseera bino, ega nti emikono eminafu gireetera nnyini gyo obwavu, naye emikono gy'omunyiikivu gimuleetera obugagga bungi. Kaakati mu nzivunula eri enkadde kyeyita omukono oguddiridde, enzivunula empya ekiyise emikono eminafu. Nti okukola okola, naye okolera mu mbeera ya kunafuwa, okolera mu mbeera ya bunafu,
oba okola n'embeera ey'obunyiikivu. Kati ekyawula abakozi bano ababiri bombi nga bakola, omu okubeera nga ye akola n'obunafu, omulala n'akola n'obunyiikivu, kireetera ebivaamu mu kukola kwabwe okubeera nga byawukana. Oyo akola n'obunafu oba akola n'omukono oguddiridde, Bayibuli egamba nti ayavuwala. Bw'onafuuyira mu by'okukola n'okola n'obunafu, Bayibuli egamba nti oyavuwala, ogwa mu bwavu. Emikono eminafu gireetera nnyini gyo obwavu, naye emikono gy'omunyiikivu gimuleetera obugagga bungi. Obunafu ku ludda olumu, obunyiikivu ku ludda olulala. Eriyo abajja ne bambuuza ne baŋŋamba nti naye nga tulabayo abantu abamu nga bo balabika nga abatateekamu n'amaanyi kubeera banyiikivu, naye ssebo nga ssente bazirina, ng'obugagga babufuna, naye ate n'olabayo oli ng'afuba nnyo naye n'abeera nga tasobodde kubeera ng'afuna obugagga oba ng'afuna ebimumala. Gye ŋŋenda nga nsomesa, gye tweyongerayo, tujja kulaba kiki ekireetera omuntu omu okubeera ng'ayinza okubeera nga alaga obunyiikivu mu kukola kwe naye ne kutamuviiramu magoba. Tujja kukiraba eyo mu maaso, nja kutuuka nkiyigirizeeko. Bw'obeera nga ggwe oli mu mbeera eyo ng'oga nti naye nga nze nfuba, nkola ne mpulya nga n'emikono ginnuma n'obugere ne bunnumirako olw'okukola naye ne mmaliriza nga sirina kyenfunamu, tujja kulaba eyo mu maaso. Naye kaakati njagala tusooke tugeraageranye ebintu ebyo bibiri, obunyiikivu ku ludda olumu n'obunafu ku ludda olulala. Omuntu omu yaŋŋamba mu njogera ya Luganda, n'aŋŋamba nti atayagala kukuvuma bunafu akuyita mugayaavu, naye nga ye kye yali agamba nti ebintu ebyo kye kimu, obunafu n'obugayaavu. Era tujja kukira nga Bayibuli bw'eba ekitambuza, ekitambuliza wamu, eyogera nnyo ku bugayaavu, naye nga osobola okusanga ng'omuntu akola n'obugayaavu era mu ngeri y'emu ng'akola n'obunafu. Naye Bayibuli egamba nti ayavuwala oyo akola n'omukono oguddiridde, ngero 10 olwokuna, naye omukono gw'abanyiikivu guleeta obugagga. Ate nzivunula ennaku zino egamba nti emikono eminafu gireetera nnyini gyo obwavu, nti yandibadde ayagala afune ebimumala naye olw'okuba emikono gye minafu akola n'obunafu n'amaliriza nga tasobodde kufuna ebimumala. Kaakati kiki Bayibuli kyetuyigiriza mu nsonga eyo? Etuyigiriza nti bw'obeera nga ofunye ekyokola olina kukikola n'amaanyi go gonna, olina okuteekamu obunyiikivu, olina okubeera nga oteekamu obunyiikivu mu kukikola. Kola n'obunyiikivu, kola n'obunyiikivu, nyiikira mu byokola. Ekyo tujja kukyogerako nnyo kubanga n'ebyawandiikibwa bikyesibako nnyo ekikwatagana n'okukola n'obunyiikivu. Ebyawandiikibwa bikyesibako nnyo, ate era mu ngeri y'emu ebyawandiikibwa byesiba ku kukola nga okola n'obunafu n'emikono eminafu oba n'emikono egiddiridde. Kati buli lw'okola n'emikono egiddiridde omaliriza ng'ojja kufuna obwavu. Era Bayibuli, oba tugambe nti tojja kufuna bikumala, weetaaga ebikumala. Ofulumye n'okola naye okoze otya? Okoze na bunyiikivu oba okoze na bunafu? Okoze na bunyiikivu oba okoze na bugayaavu? Mu Ngero essuula 13 olunyiiri olwokuna ayongera n'atutegeeza nti emmeeme ey'omugayaavu yeegomba n'etaba na kintu, naye emmeeme ey'abanyiikivu enaagejjanga. Kati era ageraageranya embeera bbiri, obunyiikivu n'obugayaavu, obunyiikivu n'obugayaavu.
emmeeme ey'omugayaavu yeegomba n'etaba na kintu, naye emmeeme ey'abanyiikivu enaagejjanga. Yeyo enzivunula gye tumanyi enkadde, naye mu nzivunula empya baga nti emmeeme y'omugayaavu yeegomba naye tafuna bye yeegomba, naye omunyiikivu agaggawala. Emmeeme y'omugayaavu yeegomba naye tafuna bye yeegomba, naye omunyiikivu agaggawala. Nga kitegeeza ki? Ekireetera omu okubeera nga ono afunye ebimumala buba bunyiikivu, ekireetera omulala okubeera nga tafunye bimumala bubeera bugayaavu. Nti obugayaavu n'obunyiikivu bwe bukyusa embeera wakati mu ngeri gye tukolamu ebintu. Bwe mbikolera mu kugayaala nja kumaliriza nga ndi mu bwetaavu, bwe mbikolera mu bunyiikivu nja kumaliriza nga nfunye ebimala. Omugayaavu ne omunyiikivu, omugayaavu n'omunyiikivu. Emirundi egimu embeera ey'obugayaavu oba eri mu lunyiriri lwe twasoose okusoma gye bayise ey'obunafu ereetera omuntu okwewolerezaako mu bintu bingi, nga waliwo abamugamba wandikoze ku kino, wandikoze ku kino, wandikoze ku kino, naye n'amaliriza ng'alaga nti ebyo byonna tebikola ki? Tebimala, tebikola. Nekyatakolangako amaliriza nga agamba nti nakyo tekikola, naye ng'abaali bakikozeeko oba oli awo be bamugamba. Nzijukirayo omuntu omu ebiseera ebyo, bambi yali mu mbeera nga ya bwetaavu, naye ne mmuga nti osobola okukola ekintu bwe kiti ne bwe kiti? Naŋŋamba nti era munnange ekintu ekyo nakyo era nakyo kyetaaga. Bangi babikola naye era ne bamaliriza nga tebafunyeemu. Konze naye wali olabye yakikola n'afunamu? Nga ye yali amulabyeko, yali akikoze n'afunamu, naye nga ye ayagala nnyo okutunuulira abo abaakikola ne batafunamu. Era naye ne yeebaliramu abo nti nange bwe naaba nkikoze sijja kufunamu. Lwaki? Kubanga nali ndabye abaali bakikoze ne batafunamu. Naye yo Bayibuli etugamba nti bw'obanga wali olabyeyo abaali bakikoze ne kimaliriza nga tebafunyeemu, oba oli abo baakozesa bugayaavu, baakola na bugayaavu, baabissaamu obunafu. Ate bw'obanga wali olabye ku bantu nga bakola ekintu ekyo bo ne bamaliriza nga bakifunyeemu, oba oli awo baafunamu lwakubanga ekintu ekyo bakikola na bunyiikivu. Naye embeera ey'okwewolereza yo Bayibuli egyogerako n'okusingira ddala ku ludda olw'omugayaavu ti aba n'okwewolereza kungi nnyo. Bwe bamugamba bye bamugambye abisambajja n'alaga nti tebikola makulu, tebirina makulu, nti ye yasinga okubeera ng'amanya kyenabaga nti nekyatakolangako era amaliriza ng'agamba nti akimanyi. Mu Ngero essuula eya 26 olunyiriri lwa 16 luga nti omugayaavu alina amagezi mu kulowooza kwe ye okukira abantu 7 abayinza okuleeta ensonga. Omugayaavu alina amagezi mu kulowooza kwe ye okukira abantu 7 abayinza okuleeta ensonga. Nsomye mu Bayibuli enkadde yaffe, kati kansomeko ne mu y'ennaku zino, yeega nti omugayaavu alowooza nti mugezi okusinga abantu 7 aboogera batereeza ensonga. Nti abantu basobola okubeera nga bo bamanyi ku kintu ne bakyogerera ne bakitegeezaako oyo gwe bayise omugayaavu, naye n'akijungulula n'abalaga nti bye muŋŋamba tebikola makulu. Olunyiriri kye luga nti omugayaavu alina amagezi mu kulowooza kwe ye okukira abantu 7 abayinza okuleeta ensonga, abayinza okunnyonnyola ensonga. Olinaga nti bw'okola buno bwoti, n'okola kino na kino, n'okola bwoti ne bwoti, munnange nno oyinza okumaliriza nga kikuviiriddemu ekyamakulu.
kati ye omugayaavu akijungulula n'agamba nedda nze mbalabye bangi nnyo ndabye abantu abasise Kabalagala sirabanga kwasise Kabalagala n'avaayo ate ne gundi yamusiika n'amusiikira ebbanga bwe riti n'amaliriza ng'amufuniddemu n'ebizibu bwe biti ne bwe biti naye ate nga ababeera bamugamba nabo babeera baali balabyeyo ku yali amusiise Kabalagala oyo naye n'amaliriza nga ye alina kyafunyeemu. Abayitako mu kibuga mumanyi omwami omu atambula n'akamotoka nga kagenda kayimba akamotoka ako nga kajjudde Kabalagala yamusiika n'abaana be bamusiise atunda bbeeyi ya waggulu naye abantu bamugula naye kiki ekimuleetera okubeera nga ye bw'amusiika abantu bamugula ate omulala ye n'agamba namusiika ne mmaliriza nga sirina kyenfunyeemu. Kati amagezi ag'ebyawandiikibwa gajja kutubuulira kiki ekireeta ekyo, kiki ekireetera omu ye okugamba nti nze Kabalagala kange kamu nkatunda siringi 1000 naye abantu ne bakagula naye ate ng'eriyo atunda Kabalagala ke n'akatunda siringi 100 naye ng'ate abantu tebakagula nga wandirowooza nti ow'e10 ye yandibadde atunda naye ate n'osanga ow'olukumi abantu gwe beeyunidde. Ebyo byonna tujja kubiraba ate mu byawandiikibwa ebyawandiikibwa bijja kubeera nga bitutegeeza lwaki ono ye akikola kino n'abeera nga kivuddemu amakulu kivuddemu amagoba ate omulala n'akola kino ekimaliriza nga tekivuddeemu magoba. Ninayo omukyala gwe mmanyi, omukyala oyo mutunzi w'amenvu, mukyala mutunzi w'amenvu naye nga munnange mu menvu afunyeemu nnyo nga Mukama amuwadde omukisa okuyita mu kutunda amenvu naye nga senga akutuuza n'akubuulira amanyi ebikwatagana n'amenvu ago nti agatunda ye kennyini ku mudaala naye ate nga ekimuleetera okugafunamu agayenoonyeza n'agajja mu byalo gye gava n'agenda n'agenoonyeza mu byalo n'agaleeta n'agatunda ku mudaala naye ate mu ngeri y'emu ate n'abeera n'abaana abagatambuza okugatunda agawa abaana ne bagatambuza kati mu ngeri y'emu n'abeera ng'amanyi ekyokkola amanyi gye gasangibwa mu kyalo alina omudaala kwagatundira ate alina ne baagawa ne bagatambuza. Amagezi ago gonna omuntu oyo ateekeddwa okubeera nga yagafuna okuva mu byawandiikibwa nti kola bwoti kola bwoti kola bwoti era mu kuyigiriza kwange ebyo nja kubisimbako nnyo essira ng'ebyawandiikibwa bitubuulira nti kola bwoti kola bwoti kola bwoti kola bwoti. Teweesiba mu Luganda tukiyita kkowe erimu mu ngeri emu yokka naye osobole okumanya nti kati bwe mba ndi wakola kino mu butuufu bwakyo nkifunemu nina okumanya n'omanya okumanya tujja kuzuula okujjawa ebyawandiika bijja kututegeeza. Eriyo alemu okufuna mu kintu naye nga kiva mu kubeera nti akikoze mu butamanya naye ekyo nja kukyogerako gye bujja kati nkyali ku mbeera eya obugayaavu n'obunyiikivu. Toyinza kuŋŋamba nti omuntu alina omudaala gwe ng'alina ky'atunda naye ng'agenda n'akyenonera ddala ku mulimi asookera ddala eri wansi nonga nti omuntu oyo si munyiikivu. Aba munyiikivu n'agenda n'akirumbira ddala ku mulimi asooka wansi bonna abo abali mu makkati awo n'abeera nga y'ababuuse agendedde ddala kw'oli atema mu lusuku lwe n'alamuza mu lusuku n'abeera ng'aggyayo ettooke eryo oba eryenvu eryo n'abeera nga yalyejjiddeyo n'aliteeka ku mmotoka n'alireeta ate n'aba n'omudaala w'alitadde ate n'abeera n'abo abasobola okumutambulizaako kutuusa ku bantu abatazze wano ku mudaala. Obwo bwonna bunyiikivu. Ti muntu abeera n'obunyiikivu obwo
n'amaliriza nga kyakoze kivuddemu amagoba naye lwa bunyiikivu. Omulala ye n'agambibwa nti munnange nno amenvu gano gafunamu oba amatooke gano gafunamu, wandigenze n'ogalumba eri mu lusuku gye bagajja. N'agamba nti ebyo bimenya, sirina galinnya loole, sirina gatambulira ku kabangali. Olwo obunafu obugayaavu bujjidde awo. N'amaliriza nga ye afuna kubajja mu kyalo, n'ajja n'abagulako mu kibuga wano, ne bamusanga ku mudaala gwe n'abagulako. Naye manya nti oli eyaba yajje mu kyalo ye aba amaze okubeerako amagoba gakufunako. Naye nga senga obadde weegendedde eddala eri, naawe ago wandigafunye agasookera ddala ag'okujja mu nnimiro, n'ofuna ate ag'okumudaala, ate n'ofuna ne ku bano boowa ne bakutuusiza abantu abatajja ku mudaala gye babeera. Kati tubadde tulaba ekyandikibwa kino Ngero 26:16 nti omugayaavu alina amagezi mu kulowooza kwe ye okukira abantu 7 abayinza okuleeta ensonga. Oba mu nzivuluno y'ennaku zino nti omugayaavu alowooza nti mugezi okusinga abantu 7 aboogera batereeza ensonga. Obugayaavu buleeta okwewolereza, buleeta obwavu, naye obunyiikivu buleeta obugagga. Era tujja kwongera okukiraba ne mu kuyiga kwaffe okuddako nti obugayaavu buleeta butya obwavu, n'obunyiikivu buleeta butya obugagga. Tulina okubeera nga tweyimirizaawo mu bulamu buno. Ekitiibwa kiva mu kweyimirizaawo kitwogerako. Mukama abakole bulungi. Amiina era amiina.